abalungi abagala tumaliriza ku kaffe oluvannalubaale wadavaina ensi nalonkaala namulembe bawuzaako abagalwa mulimu teyo ekyebale kyonna kyemutusaako engalo beebaliza ddala kyansuso okwekumira ku mukutu gaffe kuno omuganzi omanyi mu buli omutuwa likes mwe abatuwa amaanyi netumanya nti ekituufu kiri nti bannaffe eyo basiimira ddala kale ewatali kulonsalonsa kwonna ate sijja kulesaayo katutuukire mu kwanukula ebibuuzo by'abawuliriza baffe abalungi waliwo eyatubuuziza ku nsonga y'emizimu egitinkatinka egyetankulira mu nju egisoobera mu nju omuzungu aziyita ndowooza nalongo ezo ze tuba tuyita haunted houses Maybe. Okay. Tuyinza zikola tutya oba tuziddukemu kale byonna byonna nalonga ajja kubanga abituddamu kiba kyetagisa okugisengukamu mwana wato gyegisengukamu naye ate bwekibanga waliwo solution enyange era bagenda bbanga bagikuba nalongo tutandise okulaba Kale mukwano. webale kyotuusaako engalo ennaku zino I'm saying oli busy Yeah. wano nawali Yeah. nkulengeramuko eyo nange bintwalaganya I know. webale kuweereza bantu baffe Gezaako mwebale kukolera ddala nabo gye bali batuweereza. nalongo omuntu akolera ki emizimu gino egyamulumba mu nju most times oyinza osanga nti jjajjabuzi ng'ennyumba mu kugigula oba mu kugipangisa oba mu kugizimba tebyalimu naye neyeesanga nti ebbanga lyazze ng'asula mu nnyumba ate omanyi nti bitandika biti ng'olaba abantu abali mu nsonda bitandika ng'owulira enzigi ezeggula oluggala ng'owulira ekisumuluzo kikola yaya kati w'ogenda mu kisenge ng'ate owulira olwa kitcheni lwekuba pa webiddirira owulira abasumulula amazzi like who is in the bathroom teri ali mu bathroom ojja kati gijja girinnya level wegiba gyatandika nga wegijja tegikola mbeera yakugamba the visible kubanga gituuka time negitandika okweraga naye gwe time woogirabira nalongo giba gyaliwo dda gisooka ne gibeerawo nga teginnakweraga nga teginnakwata okimanyi gyassa n'ebintu amasowaani bikopo twala tugende buno obuwambe ne bukyuka ne butunula eno bino byenyumya si bya movie you're acting as if I'm talking about a movie this is reality I've had someone yapangisa ennyumba nga bw'obimanyi emyezi giba 3 ku 4 abamu kati baatulinyisa ebbeeyi baagala emyezi 6 nalongo gyoyogereko ku nibalandiroodi myezi batusaba mangi batususa wange ennyumba tezimbika kukola sente okay nalongo katutuukire ku nsonga so this lady yatandika mpola nga waggulawo from work alaba abantu abakoze eki asanga abantu mu nsonda z'enjo naye kyatandika nga kizikiza akola byakola alaba someone is staring at her wekyava okwo ng'omuntu akolanga attempt eyokukola ki ey'okumukwatako wekyava okwo ebintu ne bitandika okubanga awuliranga ebyatika ye waabeera mu bedroom ng'awulira eri ayoza ebintu amazzi ne gatandika okweggula you know kati we bava ku eyo level ng'olaga tonnaba ku respondinga nga baresortinga to violence yes lwaki tukulaga we tuli lwaki weefula mbu gwe totulaba bino bye weefula no I sing a thing ngenda kwata bayibuli yange nze nsabe mwoyo mutukuvu nyingira obuliri gituka ne gikusikako bedcover ne bikasuka wali like seriously this is not a joke yes nalongo onzikiriza tugendemu mu short break katukomewo okay welcome back from the break naye nga ensonga eyo gye tubadde twogerako nalongo gitandika tegiri violent era ye wekibanga abuuza ekibuuzo the question has to be gyatandise okubeera violent kubanga by the time you realize nti oyinamu abalala b'obeera nabo mu nju kibeera bo baatandika dda
naye gye bakoma obeeramu ne bamalamu ebbanga gye likoma okubanga you're not recognizing them. Kati awe batandikira eri level 2 ey'okwagala okuba nga bakuba ebintu you go like babeere noticed. And the next thing, batandika applying violence. So, because we have you here in the house, ogenda kubanga otunyonyola engeri y'okwegobako emizimu, mugana amayumba ge tupangisa, mugana amayumba ge tuzimba, kale tulabe. Abamu twesanga bwesanze. Now you're victims. Yeah. Okay. Thank you, Nalongo. Thank you for that question. Bane abalina ebibuuzo byammwe Nalongo mbimuweereze kubanga bambi abiforwardinga. Yeah, I do. Sometimes binkwatamuko nemba nga sisobodde kubiyitamu. But at least ye abikolamu ka review ne tumanya nti so this one should be handled, this one should be handled. Naye nga one, we need to establish muzimu musambwa. Okay. Kubanga kiri emirundi ebiri Nalongo. Eriyo abantu abazimba mu makubo g'emisambwa. Eriyo abantu abazimba mu maka g'emisambwa. Wegwalinga guwumulira buli kiro. N'abaana baagwo. These people are heartless in that asangawo oluzi n'aluziba. N'aluziba n'aleeta maramu n'aluyiwamu n'aluziba. Olumu terubeera luzzi. Nga kati eyasooka nawo eyagula ettaka. Twekanga ng'olumu oba tuli ku bantu nga oyinza okwekanga ng'oli wa mukaaga. Ng'eyasooka ate ye yaziba oluzi. Nga gwe tewamanyi nakumanya. If there was. Teŋŋamba ekyo. So guyinza okuba nga musambwa oba muzimu. Tuyinza kubyawula tutya. Obuzibu bwe tuyina nti NEMA yagiwunyisa okuzimba mu wetlands. Kati bagezaako nnyo okukakasa nti babwekkirira. Omanyi naawe abantu tebakyalina budde bwagamba nti bondinoonyeza ettaka. Kati olaba olusozi ng'olwa Lubowa. It is not a wetland. Kale kuliko wetland naye ntono. Most of it lusozi. The other side kiwonko. It's not like you can do much from it. Oba oli ayinza okugamba nti jjajjawe Lubowa yamuyita babe nga babeera bonna. Azimbawo ennyumba ebeere kumpi. Is that possible? Ate babeera possible, why would they complain? Okay. But bajja complain. The truth is Nalongo. People are facing haunted houses. Yeah, so today tugenda kwogera ku mizimu. Emizimu gino most of the time tijjo bw'oguba gusazeewo kweyoleka, you will see this dark picture. Then you see this disappearing shade. Bagita shade or shadow? Shadow. Yeah, you see a disappearing shadow. You feel a movement. Naye nga bw'oba ng'olina omuzimu bwe gutyo kyetaaga n'osooka omanya. Ennyumba wasikirasikire. Naye nga Nalongo n'ekirala abantu kye bateerabira nti presence y'omuzimu ereetawo nnyo obunnyogovu mu kafo. Era olaba ebiseera ebisinga bano muzimu gumanja lubugo. Most of the times obasanga nga batintima ne mu budde bw'okubanga heaven is mine. All right. Okay, I'll take that here. Sijinaako obuzibu ate oba buli omu ajedduka. Kati wali naamala okujjula eri mujja kujja muheero. Naye tetujja bawakaminga. Okay. Wow, temuyinza tulekera bweru. You all come us. So, emizimu gino ng'ogurealize nti mweguli mu nnyumba guleeta obwo obunnyogovu gunyogoza buli kimu. Ebintu biwumba mu ngeri naawe gy'ototegeera. Kale oba oli awo gifuuse na violent. Ate Nalongo girwaza n'okulwaza. Emisimu we gibeera girwaliza ddala. Kizibu kyakwewalawo bulwadde. You'll find yourself sickly. Yeah. You'll find yourself sickly. Oba abaana balwadde. Oba oli mu gonvugonvu. Kwe gamubeera balwadde most of the times. And it's very hard to find yourself wanting to eat something. Era giremesa nnyo okimanyi nti newaba ofumbye emmere ng'eyo at least gigikonyesa. Manyi gyagala giwunyiriza mmere. I know. Gikonyesa emmere. Yeah. In that obeewaze. I know. So, bw'oba ng'olina ekizibu ng'ekyo eky'emizimu gikontinga, first establish
ekitanda wakitaddeyo kitunudde no side you come back from work nga nga bakikyusiza. bakikyusiza n'alyoka akugamba amassuuka sigaagalako. Eventually they get to talk. Kiri kye tubadde kinnyonnyola nti batandika mpolampola. Batandika mpolampola we mutuukira ku stage ya violence and it's very, very bad olinde gituuke ku eyo level ya violence. Anti osooka n'ogireetera Bayibuli n'ogisabira. Nga weeguli osobola okuleetera Bayibuli. N'okusabira. Jjukira guba gwagirabako. Kati togesa ogenda gutiisatiisa na Bayibuli. Gwagirabako gugimanyi. Kati kibeera bwe kiti. Eriyo abantu abazimba amayumba awali ebiggya. Singa ogeza n'ozimba ekiggya ekyo n'oba nga okiyise wakati, one part n'ogireka ebweru, one part n'ebeera munda. Bisatu n'ogwo omuzimu gugenda kukuteganya. Bw'oba toyagala gukuteganye, kyonna kizimbire munda oba kyonna kireke ebweru. But don't take part. Ge magezi agasooka. Ate bano jjukira ennyumba zino tuzigula ziwedde. Tetumanyi mikolo gye bagikolerako. Kati wabaawo gino egiruluma gye baasalira ku nnyumba. Egyo nagyo tegirese bantu mirembe. Naalongo, ngenda kubawa solution y'emizimu egibateganya mu nnyumba. Naye ku muzimu ogululuma olw'okuba nti baagusaddaaka. Eyo sigenda gibawa. That is a different case. That is another case. Tosobola kugamba nti ogenda kusaidinga n'omuntu ali murderous. Oli yeenoonyeza. Babikola bulijjo Naalongo. They do this stuff. Naalongo, we just buy these houses. We don't have any idea. I know. It's not like we are blaming you. But if you've fallen victim of such, oba olina okwekubira enduulu, we look for solutions. Naye kati ng'ono ye agamba nti omuzimu gumulemesa okwebaka. Buli lwabanga eyeebaka gumuwa mutulo, gumusikako ebikunta, biki. Waliwo emmuli. Emmuli, mu Luzungu baziyita batya? Emmuli ze ziri wanti n'emmuli sinazo. The elephant grass. Zino ze tuggyako ekisagazi. That's elephant grass. Elephant grass. Kati emmuli ezo zigenda ne zimera. Kati bwe zimera, munansonyiwa ngenda kunoonya bwe nkinnyonnyola naye nga bwe zimera zikola ekinywa nga zimera. Kati most of the time zimera in different sizes. Kati zino eziba zasooka okumera zimanyi okutuuka ekiseera ne zikala. Ne zikala nga ziyimiridde. Kati ezo mu Luganda tuziyita olumuli olw'enkalira. Kati gwe alina omuzimu ng'ogwo guli mu nnyumba omugufuuse gwa ttagali. Noonya olumuli lw'enkalira. Olumuli olw'enkalira. Ne bw'ofuna ennyingo nga 3 zikumala. Leeta gwe teeka mu kamooli ne mu kamooli ne mu nsonda gwe sirika. Togenda kuddamu gulaba. Era bw'omala ennaku 2-3 nga togulaba, wandikayo komenti nti wabula gwabula sikyagulaba. Kubanga era tojja kuddamu gulaba. Naye singa oteekamu olumuli olwo olw'enkalira n'osigala ng'olina ky'olaba, kiba kitegeeza ky'olaba si muzimu. N'emisambwa gye giri. Ate emisambwa gyo hando yaagyo tebanga ya mizimu. Hando y'emisambwa tebanga ya mizimu. Bo tebalina nnyo budde bwa kusooka kujja ne bagamba nti bayite mu stage esooka. Stage ey'okubiri abantu kye balina okumanya nti emizimu zijja giteekinga stages mpaka weetuukako oba stage eno gye gigambira gye gisembayo gye nkugambye nti gusobola n'okugyawo. Awo gutandise obeera violent kugwe n'ebiseera ebisinga gubeera gwaleeta dde obubonero bwagwo. Nakati ate omusambwa tegulina budde buyita mu process. No time. So next time tujja kulaba tejja emisambwa gikola gitya. Wajja ayagala n'agirabugizi bw'ati. Kale tubagaliza okubeera obulungi. Akuuma takuumira mpeera. Weewaawo.